Omugagga Lwasa yasuze mu kaduukulu ka poliisi ku CPS mu kibuga Kampala. Emusango gwamuguddwako genda kuba mbikuwa byonna mu details. Oli ku Viki Exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing. Keep on subscribing ba mikwano boba mupya nga to subscribing nga subscribe, and after subscribing make sure that you turn on that notification bell. Buli kituteekayo ojja kuba okifuna buterevu. Kansooke nkusabe mukwano aka video kano bambi kampele like kasobola okutambula ate tweyongereyo nenga katono nnyo kankujukize nti Hajjati Kalodo akugamba nti musomi wa dduwa gwena ayina ebizibu ebyenjawulo, yagala passport, visa, binoonyeze ebbanga ddene, process ekyali mpanvu. Akugamba ajja kuba akulombera edduwa, process yanguwe so nga ate nawanoonya omukyala, omwami, butuze mu nsi ndala n'ebizibu ebyenjawulo. Oluusi yagala kwogerako na muntu sekino mu Hajjati Kalodo asangibwa Wakiso, so ng'osobola omukubirako ne ku namba y'essimu esembyayo 067 gyolaba mu kabox aka black wamu ne Dr. Richard Senjobe omusawo omukugu. Akugamba nti gwe wena alina buli kika ky'endwadde yonna ajja kuba akujjanjaba era ng'ono akozesa ddagala lya butonde abaakuguka era eddagala lyabwe terina side effect eri omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza wamu. Kale n'olwekyo jangu weyinulire abasawo abakugu okuva mu Biva Organic Natural and Healthy Products basangibwa ku Access Building Lubaga Road. Nkale awo Omugagga Lwasa yavuddeyo n'abeera nga aggalirwa olunaku olw'eggulo. Ababaddeko ku Sanyuka TV kawungeezi k'eggulo mwamulabye nga ali ku TV. Kati kankuwe details zonna katubikotwala mpola mpola. Lwasa, Omugagga Lwasa Emmanuel Kaweesi nonti Kaweesi kati waliwo abantu abaamuguddeko omusango era oguno gwa kufera Gold. Kati mu musango guno waliwo omusajja amanyiddwa nga Jeff. Ono Jeff yali amanejinga Shiba owa TNS, ono Jeff mulala. Kati omusajja ogwe bayita Jeff ay'omu ku bawa diiru Lwasa eya Gold. Byajja bitya? Lwasa yagamba mbu akola ne kitongole ekimanyiddwa nga Transist Equator. Kati Transist Equator eno ediringa bintu bya Gold era Lwasa nagamba nti y'omu ku bakozi b'ekitongole ekyo. Kati waliwo abaali baagala okugula Gold naye nga tebalina ndooza muntu mutuufu gwa kukwasa ddiiru. Kati Lwasa bwe yavaayo n'agamba akolera Transist Equator ne bamuwa ddiiru ne bamukwasa Jeff yali ku ludda oluwaaba era oludda olugula Gold. Kati ddiiru munnange ng'etambula bulungi. Kigambibwa nti Gold abalirirwamu emitwalo 6 ejja $. Emitwalo 6 ejja $, bw'ozizza mu ssente za wano e Uganda tukibale nti $, emu wano e Uganda kati egula shillings 3,500. 3,635 ne bwe tubala 3,500 ojja kwekanga nga emitwalo 6 ejja $, agizitowa obukadde bwe Uganda 210. Kati engeri gye yabaferamu kigambibwa nti engeri gye yabaferamu yakwata buzz eza Gold. Buzz oba mu Luganda kiki bubanga butofa piece katukozesa olulimi olwanguwa pieces eza Gold naye Gold batera kukozesa nnyo buzz. Kati naziba parkingira tebagamba nti teyabawa Gold wabula bamulopa oba kumuggulako omusango nti yafera Gold. Kati ng'abawa pieces ezo buzz ezo eza Gold bwazibawa ne bazitwala ne bamuwa ssente. Mu kuzitwala diiru eno yakolebwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Desemba era diiru eno yakutukira mu kibuga Kampala ku kizimbe ekimanyiddwa nga Namaganda Plaza. Namaganda Plaza kimmanyi abasinga mugimanyi. Kati Lwasa bwawaayo buzz ezo eza Gold ne bazitwala ne bali ne babeera bamativu nti bafunye Gold waabwe mu kaseera ako ne bagenda. Kati ne batuuka okusaba okuula Gold gwe yabawa ne bakisanga oba ne bakizuula nti kungulu yali Gold naye nga munda
ali fake. Kiki akiri mukyo nti Gold ono abasinga okubeera nga baferera mu Gold bakola nnyo akakodyo k'okuleeta Gold pure ne bamusaanuusa ne bamuyiwa katugambe ku jjinja emunda jjinja kungulu ne baleeta ka Gold kalaako naye nga Gold pure kati bwe bamuprocessingamu ekitonotono osobola olaba nti oyo Gold. Kati bali bagenda okuyisa Gold oyo mu byuma bimwekebejje bikonfaminge nti ddala Gold waddala era nga bw'omulaba abo bakugamba nti oyo Gold oyinza obutakola ki obutawakana ate nga jjukira nti Lwasa waliwo akatambi akasaturatinze olunaku olw'eggulo nga kalaga Lwasa ng'ali mu Moroka ne Gold kati awo obujulizi buyinza okubeera nga oba oli awo abwongera okuvaayo bwokka na bwokka. Tugende mu maaso kati munnange awo wennyini nga obujulizi bulaga nti Lwasa yandiba nga yafera Gold. Bamusanze engeri gye bamukuttemu bamusanze yakava ku Sanyuka TV ababadde ku TV n'abagambye ndoza mwamulabye kati ndoza tiimu eya Jeff n'abo bwe bakolagana okuwaayo ssente babaguze Gold bwe bamulabye ng'ali ku TV ne batandika okwekungamu n'okwekolamu omulimu ne batemya ku poliisi era poliisi mbunambiro nedduka ku Sanyuka TV. Sanyuka TV eri awo bayitayo iziti Bukoto eri awo Bukoto waggulu Next Media weebeera. Kati poliisi ne bano ba Jeff ne tiimu ye bagenda okutuuka ku Sanyuka TV nga Lwasa yakavaawo. Immediately ne bagezaako okubeera nga bamulondoola era Lwasa bamusisinkanye mu Mityana. Tetumanyi oba Mityana naye alabika alinayo bizinesi ze ng'omuntu zaddukanyiza, that's why nti yabadde agenzeeko eyo. So poliisi gye yamuarresting dwe bagye yamukwatidde bwetyo neebeera nga emukomyawo mpola mpola paka ku CPS era n'emuggalira nemuggulako n'emisango egy'okubeera nti afera omusango bamuguddeko omusango gw'okufera Gold ogw'okufera abantu. Then ekibuuzo kiri nti ddala Lwasa alina license emukkiriza okutunda Gold? Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, Lwasa bw'aba alina license emukkiriza okutunda Gold abamuwa Gold gwe yaguza bano bamuwa Gold mu Kyupuli nga naye tategedde nti Gold mu Kyupuli kozi nti Uganda mugimanyi erimu ba dealers bangi ne deals ensava ate oluusi ezireeta kibooko amangu nezirwawo okuzza kibooko. Kati ekibuuzo kiri nti mu comment section yawo wansi gwe kyenjagala ombuulire kiki kyolowooza. Lwasa alina license olowooza alina license emukkiriza okutunda Gold? Kozi okutunda Gold olina okubeera ne license ekukkiriza okutunda Gold. Then ekyokubiri, Lwasa akatugambe nti alina license aba bamufera direct oba indirect oba naye yafera indirect oba yafera direct. Awo tutegeeraganye bulungi nti Lwasa yafera oba naye bamufera nga naawaayo nga tategedde. Ku makya g'olunaku olwaleero Lwasa mu kiro ekikesezo olunaku olwaleero apostinze jjukira nkugambye nti abamuggalidde wabula apostinze ku akawunti ye eya Facebook oba ekibanja kye ekya Facebook n'agamba nti abantu abamu bajja kutuuka okufa nga tebalabyeko ne ku kye bayita fake Gold. Oba ekintu ekyo mukitegedde bulungi nti abantu abamu bagenda kutuuka okufa nga tebalabyeko na ku fake Gold. Kati abantu bangi mu comments bavuddeyo ne babeera nga bamwambalira bagambye nti Lwasa oli mufere wa Gold mbu. Kati bino lwaki bikosoma comments z'abantu ng'ate abantu ezibalaga bayinza okulowooza nti oba olowooza bibyo. Anyway kale bwetutyo bwe tugakutuusizaako naye nga tewerabira nti Hajjati Kaloddo akugamba akusomera dduwa genda akulombera edduwa gwena alina ebizibu ebyenjawulo ojja kubeera ng'omusanga wa Kiso. Enamba y'essimu egyolaba eri mu kabokisi aka black eri +255 then to +277 anezigo